Ensonga lwaki President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamuwummuza ku mirimu egy'okukunga National Platform mu bitundu eby'Obusoga. Ono agamba mbu waliwo abamuyimbiridde oba bamwogeredde ebigambo eri President Kyagulanyi bw'atyo n'asisinzirako n'amugoba. Naye nga ensonga z'awadde zennyini ezamugobeza naawe sooka oziwulire ogajja kumanya Kyagulanyi yabadde mutuufu oba teyabadde mutuufu okubanga awummuza General Bigirwa okugenda mu maaso n'okukola emirimu gy'ekibiina mu bitundu ebya Busoga. Saafumuddwa mu kukunga kubanga nze naturally ndi mukunzi. Wafumuddwa ku ki? Nafumuddwa mu privileges ez'ekibiina but emirimu egy'omu field gyo nkyagirimu. No. Wano nzize kukunga. No. Emirimu togikolanga because nali ndaba statement ya Ssabawanisi w'ekibiina kyammwe mwami David Lewis Lubongoya. Yes. Nti ofumuddwa ku party activities zonna toyina kukola kintu kyonna on behalf of the party. Yes. Statement wagisoma bulala. Statement yali egamba nti bakoze enkyukakyuka basing on indiscipline cases okuva mu Eastern Uganda, specifically in Busoga. Okay? Kakati kyovula bankugambye nti mvudde nafumulwa ku privileges kubanga olutalo lukyaliwo. Museveni yavaako, Museveni waali, and for me my target is kulwana kulabika nti General Kaguta Museveni tali mu seat. Kati waba akyalimu tewabaawo nsonga n'emu enyimirizamu wadde eddakiika n'emu okola emirimu egireta enkyukakyuka mu ggwanga. Tolina kukola mirimu ku lwa kibiina kyammwe. Ekisooka ndi member. Yes. Ekyo njagala kibeere very clear. Ndi member wa National Unity Platform. Ate tewaliwo kawaayiro nakamu kenaamenye akanfulumya ekibiina. But okubeera obubeezi member kinkakatako okukola emirimu egitwala ekibiina ekyo mu maaso ate eginafuya nakyemalira. Emirimu gikyaliwo. Kale Bobi Wine yakunaabidde mu maaso. How do you feel about that? Bobi Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okungamba nti debbali tekitegeeza nti ngenda kuggwamu amaanyi kubanga changes zibeerawo. Kiringa mu mupiira. Mu mupiira mulimu department eri very important. Department ya midfield. Okay. Yes. Midfielders abasinga bebafuna injury, bebafuna yellow card, obonya ne red card. Kati olw'obuvunanyizibwa tula tofa. Badde mayi tukimalira wano. Kantule. Okay. Olw'obuvunanyizibwa ba midfielder bebabeera nabo. Because I know shielding back line here, ate I know supplying a striking line. Kati in the process afuna obuzibu bungi nnyo n'amaliriza nga bamukubye engwala, akubye engwala. No. These are not normal changes. Mwami Bigirwa. Yes. Ekyabaddewo ng'omwezi gwa November guggwako. Yes. Communication gye twafuna after olukuŋŋaana lw'abakulembeze. Yes. Wakati w'abakulembeze mu Busoga ne mwami Kyagulanyi ne bamaliriza nga tebakyusiza mu bukyusa ne bagambye Bigirwa ayitiridde asokaddeko ebbali. These are not normal changes. Yes. Kakati gwenzo zirabanga ezitali normal changes naye nze nzirabanga normal kubanga ebintu bingi bikyakyuka. Well, let's go into details. Yes. Ezaleese okubeera nga okakibwa okuddako ebbali. Obuzibu bwavuddewa? No, ekikulu ekyaliwo kiri nti twasamuningibwa ku kitebe. Omukulu najja n'abaako ebigambo byayogera naffe nga abava e Busoga. N'agamba kubanga ku item ku agenda kwaliko item emu n'abaako byayogera awo byesaagala kugendamu in details. No biki? Bw'amala okubyogera olukiiko ne luggwa ng'akoze changes. Tugere mpola ensi kulaba mwami Kyagulanyi yabasinkana ng'abakulembeze abava mu Busoga ng'omwezi gwa November gunatera okuggwako. Nga 2 November. Yes. N'abaako ne byayogera biki
What's that that you said? Byayogera byebyo nti nkukyusiza ku bukulembeze ku buvunaanyizibwa bw'obadde nabwo obukungira ekibiina pending investigation n'ateekawo n'asikiza omuntu mu acting capacity Andrew Kiza Kaluuya kakati olw'okubanga kiri pending investigation kwe kukiwa benefit of doubt. Okay, onenyezebwa ki mwami Bigirwa? Kisooka kisobola nakunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu, kisobola munenya nnyo naye mukunenya kwensobola okunenya nsobola kunenya community mwenva ey'ebusoga nti community gyenvaamu tefunanga mukisa kubeerako mu buyinza, so temanyi power kyeki, temanyi kubeera mu buyinza biki byemufuuka. Kati bwe muba mulwana okugezaako okuzimba capacities ez'enjawulo kati ate wabaawo okwesika era ebusoga waliyo kye bayita PhD z'ebusoga teziri academic, ziri pull him down, ziri very popular. Abakulembeze busoga bakulwana. Yes, abakulembeze n'abakulembeze batera nnyo okwesika emiguwa nga balaba gw'ogenda nnyo. Bw'oba oyagala okulaba bye tukolera ekibiina kyaffe mu NUP teweetaaga kukola research nene, obikula Facebook account zaffe okuva ddala ku president waffe okutuuka ku member wa wansi, buli omu ali ku social media. Kati okukulabira ono ali mu struggle, ono tali mu struggle, ono atambula, ono tatambula. Era nze bw'ogenda ku Facebook account yange nze nzeka mu NUP asinzaako footage ng'ali nakyo. Kyagulanyi yakugobera mu lujjide lw'abakulembeze busoga. Yangobera mu boardroom. Obadde very fundamental for some time. Yes. Mu opposition mu kitundu ky'ebusoga. Ne mu Uganda. Well, yes. Did you find that okay? Of course, it's a setback ku struggle. No. Did you find it okay? Mwami Kyagulanyi, president wo, okugobera mu lujjudde. Had you had a prior conversation with him? Oba temwafuna kuwuliziganya before? No, teyampa mukisa kuwulirizibwa. Kyovula nkugambye nti mbadde na kyenjagala okuliretingirako ekiva ebusoga. Tewaliwo abakulembeze b'ebusoga abamuvuga speed ne baleeta concocted evidence what abesinga okwakola decision. Kati ate olw'okuba ndowooza alina obudde butono n'atatwala budde bumala kukola counter intelligence ku bye baamuleetera. Kati ati ye n'agenda bugenzi mu maaso n'akola decision. Of course yanefectingamu kuba bali kye baali baagala okwakivinga nti Bigirwa agobeddwa. Bwegani bw'ogenda ku Google kati oteekamu erinnya General Bigirwa Moses was sacked. Kye baali baagala kibeere mu political career yange, kye baali baagala okwakivinga ne bakyakivinga ku short mu short run, but in the long run struggle yefiirwa enene. Ekyokubiri nze Bigirwa Moses, General Bigirwa Moses PPF 005 tewaliwo nsonga n'emu eyinza kunafuya kuva mu lutalo lwa kuleeta nkyuka. Ekyo kirala tujja kujja ku ekyo. Still you've not answered my question. Mu kufuumuula bakuwadde ensonga ki? Mukunziza ebbali yaraisinga issues n'angamba nali njawukana n'omukyala wange, nali nyambadde ebintu bya NUP by'ekibiina. Ojjukira omukyala oyo gwe nakubagana naye yagenda mu NRM. Nayo ensonga egobya omuntu. Ensonga ey'okubiri nakaayana nti ekibiina tekimbeereddemu mukola ki nga nkola embaga yange. Sirabye support yakyo era nenkiblackmailinga. Ensonga ey'okusatu nakola ki nalabibwako nga ngezaako okujja kwanita Monge sente. Ensonga ey'okuna amaloboozi yafunye amaloboozi nga nkontanya ekibiina n'obwakyabazinga bwa Busoga. That was the basis. Unfortunately saafuna mukisa kuzikolako ki response gye nakola already verdict yali emaze okuteekingibwa. Kakati ensonga ezo nga in the reality tezistandinga. Okay? Because the other matter y'omukyala wange yo yali very clear. Nali sobola kusigala na mukyala oyo kubanga
yali amuvinze on state agent bali bamuyingiddemu and sirowooza nti mu bamemba bannanga aba NUP mulimu asobola okukola decision ginakola. Tewali oyambadde ki? Nga bwondaba kati nti nali ntaddeko akakofiira. Wayawukana ne mukyala wo ng'otaddeko akakofiira. Nga ntaddeko akakofiira. Nebeera nsonga ekugobya mu kibiina. Yali basis. Yali basis. Ekyokubiri nakayana nti embaga yange ekibiina kibadde tekikoze eki lwaki wali okayana tekigira ebintu bya NUP ekibiina tekyakukwatirako ekibiina kyamala nekinkwatirako kikyasobola naye nze ebintu NUP mbambiraba ebiwagiddwa obulungi n'ebitawagiddwa bulungi but era nakyo teyali intention nti njagala kola kikwekubira nduluza amaanyi waliwo blog yajja n'abigwamu awo babloga ba NUP era bamuyita Bajjo kakati nagenda akola kistore nekitrendinga ate nga mulimu ne baiti yange oli munamawulire yamala okufuna Bajjo najja n'afuna nange n'abigatta n'akola story okay naye kati bano bo balina engeri gye bakivugamu kati n'ebirala ekyanita amonge omusango gwagenda mu kooti omulamuzi Gladys Kamasanyu n'agugoba nga kisango ekitalina makulu ekyali kigezaako okutentenga erinnya lyange n'okunyonoona mu bantu kyekyoka era yakidismissinga nampa n'obuyinza bwe mba nina obudde muwaabire era ndi mu kuteekateeka fayiro zange kuwaabira mukyala Anita Amonge okwonoona erinnya lyange mu public mbu nali ngezaako okumuggyako essente ekitaali kituufu okay amaloboozi agagambibwa nti nayogera n'omukyala yali avunaanibwa yali akayanira Kyabazinga si matuufu kubanga tegali investigated scientifically omuntu asobola okugatta amaloboozi kyetuwulira si kikyo no nze sisobola kubanga nze ndiweebugabula Kyabazinga gyava ekamuli wali nze akuuma n'olubiri olukulu olw'ebudumbula kakati mweyo embeera nali sisobola ate tewaweebwa budde kuwulirizibwa kibiina kyo saaweebwa budde yensobi yokka gye nalabamu but zero changes omukulembeze asobola okukola changes kiraga ki nti you are accused onenyezebwa notaweebwa mukisa kuwulirizibwa you're not an ordinary member w'ekibiina bw'obanga omukulembeze mu kibiina tawuliriziddwa what does it speak ku bukulembeze bwa mukamaawo mu kibiina no ayinza okuba kuolwo bwatyo bwe yakiraba what does it speak about him ng'omuntu this is a revolution n'obukulembeze bwe this is a revolution ayinza okuba bwatyo bwe yakiraba nga kyekinaakola. You feel disappointed ne Mwami Kyagulanyi? Mwami Kyagulanyi sinabeera disappointed nnyo naye kubanga nkyamulaba mu capacity ekisooka nze yasooka okumulaba nti ayina waatutwala era nemukolako declaration mu Uganda yonna era navumwa nnyo mu kiseera ekyo navumwa nnyo nagende namboli nemukolako declaration mu kulaba omupiira as early as 2017 okay kati abalala bonna nga bakyali mu comfort zone zaabwe aba FDC nga balowooza Dr. Besi tasobola kola ki kwogerwako akyasamba enamba ye bulungi nze ne takinga risk nenvumwa bubi nnyo so mulabamu obusobozi era akyabulina ebisigadde tutambula tubwe tutereeza. Do you think NUP ne leadership ya Nup bakubetray nze given your contribution to the party but also to the struggle? Betro yesinga evudde Busoga. We shall get to that. I'm talking about party leadership at the moment. Anti kyenkugamba bwana ko. Owulira bakubetray nze tebali kuyisizanga bwe because wafumuddwa nga mubbi wa nkoko Bigirwa wafumuddwa nga mubbi wa nkoko. Do you feel betrayed? No, I think procedure yali ntuufu. To be sure procedure yali ntuufu era ndowooza omukulembeze yamala nadde waka n'abirowoozaako. The process was unfair. Principle ya fair hearing teyaliwo, process teyali ntuufu, but ekyo tekijjaawo fact nti omukulembeze asobola okukola enkyukakyuka at any time. Nze namulekera eddembe eryo niwakubadde nga kyanaffectinga nnyo kubanga abantu b'e Busoga tebakitegeera changes ezo tebazitegeera. Up to now they are still raising questions ku decision yakola ki eyakolebwa kubanga nze abantu bamanyi
nga Bigirwa Moses contribution yange ku struggle commitment yange bagimanya abantu and abantu beba bosi bafu abasinga kakati decision hiyo nango najikola oteekwa okumanya public egenda ku responding etya as we talk now era tuli mu damage control because ekisoko omuntu gwe basikisa abadde tanabukaala nnyo mu opposition politics kwa twakamujja mu NRM tanabukaala nnyo tanamatiza bamemba bebusoga nti asobola okutekinga command eya opposition politics. Committee yateekebwa okunoonyereza ku nsonga zino bagiwa deadline diwe ino okuva in resolutions simanyi naye nga towuliziganya na kibiina verdict yali egamba nti pending investigation. Yes. So sinayitibwa mu kakiiko bwe naba mpitiddwa tomanyidde ogenda kuyitibwa simanyi naye bwe naba mpitiddwa I will give my defense. It's coming to a month later. Yes. Sinayitibwa 7. I read something sinister. Ekintu ekizibu ennyo wakati mu bukulembeze bwammwe ti naawe mwennyini olinga atamanyi kigenda mu maaso ndaba bubi. No, ekyo kisobokera ddala okubanga simanyi kigenda mu maaso kubanga okuvunaanyizibwako ebbali sivunaanyizibwa ku mirimu gya buli lunaku naye nze kyemmanyi ekingaidinga ekisingira ddala obukulu nti omulabe gwe tulwanyisa akyali ku bukulembeze ekyo kyensinga okumanya kati waba akyali ku bukulembeze kitegeeza byenwanirira biba bikyaliwo regardless oba nwana nani oba ni komanda wange oba kiki omulabe akyaliwo ate akyalwana so mweye embeera nekibanga kimpa obuvunaanyizibwa okusigala nga nkyali mu firing line. Well, but mwami Bigirwa guno sigo muli ogusoose ng'ekibiina kikunenya ebintu ebifaanaganako nga bino ojjukira mu January w'omwaka guno gwennyini era bwe wali suspended n'abakulembeze abalala bana kwali abantu nga Andrew Mwanguzi pastor abantu nga Lulenzi Bam abantu nga Jamal Ensonga Mbi Jamal Mukuve. Yes. Yeah. Sigwe gusoose tolowooza nti maybe ekibiina kyo kiyina ensonga why Bigirwa all the time. Why Bigirwa nkugambye nti omusambi yenna ng'ali mu midfield aba atambulirwako ensonga nyingi kati ensonga ezo bw'oba osamba wakati nga ttiimu yo go shieldinga back go supplyinga striking line kubanga Kyagulanyi byayogera policies zakola zina kuva wansi ffe gye tubeera ne tumusupplying kubanga ye mwenda waffe okiwulidde kakati naffe tulina okube kati ate ffe ababeera eno wansi eno backline yaffe be bantu ba wansi kati nabo tulina okubaddiza information ate tulina okubajja mu information kati eyo process bw'oba nze speed kwentambuliza ebyobufuzi omuntu yenna nga munafunafu mwangu nnyo wakunfunamu buzibu kubanga speed yange nene. Speed yange nene omuntu yenna nga munafunafu mulinamu abakulembeze nga banafunafu bayitirivu nga basobola kutambula na pesi yo era bo nga amaanyi gaabwe ku kitebe ekibiina bwekityo bwe kibeera kibamu abantu abakapasitezi ez'enjawulo abanafunafu bali ku kitebe ebusoga ne ku kitebe waliyo abanafunafu mubeeramu abantu awo nga gwe byokola bimulumya omutwe akasajja katubbako kyo akasajja kashininga akasajja katambula kekali ku TV kekali ku radio kekali ne mu field wakalabye ne mukuziika eri olaba nga speed eba nnene kati ate ye olwokuba talina capacity eyo n'asalawo gamba nti let him be pulled down kati bo ne baconcentratinga mu kusika kuzza wansi mu kifuna be ekyokuzanya byokola ki byozanya. Well, omaze ebbanga ng'osika omuguwa n'abamu ku bakulembeze abalala Busoga lwaki speed yange tebagisobola. obuzibu bulina mukulembeze ani in particular mu Busoga? Actually sayagadde nnyo nakwogera kumanya naye kanzijeyo omukulembeze omu nga Andrew Mwanguzi pastor. Yes. Is a pastor in quotes but byakola is not a pastor because if you look at all the cases ezibadde Busoga nga obuuza n'okubuuza kyagala kyeki
mufache nga tukitegeera no just ina fitina no ebivukavuka bitwali kurutingaawo ne tumuleeta ne twagala tutambule naye mwami Bigirwa Andrew Muwanguzi, I think Obacha about the head of what in party? The head of training, training anga yawadde olukiiko olumu. Bino byoyogera kati bibyakuleetedde obuzibu. Nze ati nkubuulira okuyisa olugaayu mu bakulembeze banno. Nze nkugambye abakulembeze abamu tebasobola supiidi yange. Kati nze nva Kamuli ne Muwanguzi gy'ava. Nesimba Kamuli municipality yesimba Bugabula South. Okay? In any case yetaaga nyonze nga tanaba kwetaaga muntu mulala yenna kubanga nze politics wange okusinga mutambuliza mu kuziika. Kubanga okuziika you get a chance addressing people botasolozeza. Ewuwe nziikayo nnyo ewanga ate taziikayo kuba yali mu kyalo nze ndi mu town. So mugattako nnyo. Naye fitina gyalina n'obutamanya obw'ebyobufuzi taliwo wano nja munoonya oli munoonya but again mwami Bigirwa obutakkaanya bwe tebutandise leero ne mwami Muwanguzi n'abakulembeze abalala e Busoga tekyewuunyisa nti ekibiina kyo kiremeddwa okumalawo obutakkaanya buno. Ekibiina olunaku lwekiritegeera ambitions ne intentions za mwami Muwanguzi kiritereeza Busoga. Ayina kalazi nga nnya. Anti nkubuulira karakita y'omuntu aleese ebizibu eri. Sagala tugere ku muntu ataliwo. Bw'oli muleeta naye alyogera nga siriiwo. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti asobola okukola statement yonna ku Bigirwa Moses. But ekibiina lwe kiritegeera ebigendererwa bye ne byagala okwachivinga kiritereza ensonga z'e Busoga. Because before nga tetunaba mu recruitinga twali tutambula bulungi. Naye yalowooza ndi mu space ye. Alowooza ndi mu space kyokka yatuuka n'okuweebwa ekifo ekya Uganda yonna nga nze era ndi ku regional level ne nga nze kambeere wano ku regional level nga yalina kya Uganda yonna era nalemu okubeera satisfied. Kwegamba aplayinga nga omanyi kanziyo kano kati nolete ekibuuzo ekyo. Embwa yakwata ekifi ky'ennyama neyita awali ekitaba ky'amazzi egenda okulingiza mu mazzi nga waliwo embwa endala ekutta ekifi ky'ennyama mu mazzi muli. Kati olw'omululu neeta kino kyerina neyagala egenderwanagane neeri bagaba nekiri. Mu kukita kino egenda okuddamu okulingiza nga neeri terina. That is how Muwanguzi plays his card. Well, bakunenya busiufu bwa mpisa. You are accused of being indisciplined. Over what? We are in the struggle. Kubanga ate mba muli mu revolution. Obulombolombo bumu tebugobererwa. This is a revolution. Oyinza ogamba kiringa oli wanagamba bana ife tuli bamenyi b'amateeka. Tufuli bamenyi b'amateeka tugoberera amateeka era ekyo ekikyakoleddwa tetukiriimu ate ogondera amateeka gana kyebalira onomujjako. Tozoogera na mwami Kyagulanyi oba n'abakulembeze abalubongo yawalise abakulembeze ku kitebe. Why can't you seek a one-on-one engagement with them n'obalaga gwe kyoyise sinister motives ez'abamu ku bakulembeze mu Busoga? Ndowooza kokyogedde nabo bakipiikinze kuba kyemmanyi ku layini kwebali. Nabo bakipiikinze. Maybe that if that opportunity is there tujja kukola ki? Tujja kwongereza Busoga. A regional leader e Busoga okumitinga obukulembeze bw'ekibiina kyo okumalawo ebizibu. It's an opportunity. Anti kakati nze nkubuuli kuba ebintu ebimu tebyalituuse wano. Ebintu ebimu tebyalituuse wano kubanga leadership waliwo nali njogera neŋŋamba nti General Museveni yagenda n'abeera ne Kayura n'abeera ne Amama Mbabazi n'abeera ne Right Honorable Kadaga n'abeera ne General Sejusa. For example, bantu bana bonka benakozesa as ya district nga bonna b'amaanyi ate nga bonna tebakwatagana bakubagana. Naye ye General Museveni kyakola abajjamu bimugattako. Onangattako ki aleeta kino, onangattako ki aleeta kino, onankwatidde parliament, onankwatidde intelligence, ono wa poliisi,
ono mbabazi wa administration tiye kambatambulizaawo n'abajjamu ebimugattako kati mu leadership oteekwa okumanya abantu bo tebakwatagana katugambe nti tebakwatagana naye gwe nga leader kubanga ffena tuzimbira ku Kyagulanyi as our president atufunamu ki tumugattako ki kati olina okuapplyinga extraordinary skills okudiringa n'abantu abalowoozi banti bakwatagana gwe n'obatambuzaze gwe nga leader waabwe n'obatambuza bw'olema okuapplyinga those skills oleeta ebizibu era odamaginga abalwanyi abamu tugenda mukummulako omwami Bigirwa naye ngoberera wano ebigenda mu maaso ku mukulu gwaffe gwa Facebook abantu abastreaminga live olwaga nti Bigirwa agweno neeri akolagana ne government eri mbuyinza ate akolagana n'ekibiina kya NRM olaga that man loves money more than anything oba sente ze zibatabula n'obwanampa wengwa kakati nze nkugambye nti ebintu ebikolebwa mu NUP ku muntu ali ku high profile onganze okyekinganga social media handles zaffe jojja content nomanya nti ono alulimu olutalo ono talulimu. That is point number 1. Point number 2, oli bwagamba nti njagala nnyo sente sebo nze gwolaba mu NUP nze asinga okubeera tested as we talk now as far as temptation is concerned kubanga ebbanga lyo embeera yonna enteereddwako singa nalimu wa mutima muyabayaba nalibadde nakola ki nabivaamu dda offers zibaddewo vira abasajja abo ne boolikola otya Kyagulanyi tali kwagala ne boolikola otya byonna babyogedde aba system. But for me I am convinced nti General Museveni ateekwa okulwanyisibwa ateekwa okubeera defeated. Okay. No matter who is my commander. Good. No matter oba ndi mukwano gwe oba siri mukwano gwe General Museveni ye kubanga nze Kyagulanyi agenda okuyingira ekisaawe nga nze nkubaganye ne Museveni nga ntuusizaako obulayo bw'amaanyi so sisobola mu kiseera kino kupondooka olw'okubanga waliwo blackmail. That is purely blackmail. Luno talwa kufulumya kibiina ekibiina tewali ayinza kikyolaba lutalo lwa kufulumya kibiina lutalo lwa kulemesa byenjagala okufuuka wali eri Busoga kwaye nga bwe nkugambye nti mwanguzi alaba nga nze standing high chances of winning parliamentary seat mu Kamuli municipality basing on my work rate against him. He is standing at 20%. I stand 80%. Oli kusanyuka TV sekanyolya ye program Bigirwa Moses generali bwato ensonga ze wazirambise nga bwe yagobwa ku mirimu agyo kibiina mu bitundu eby'Ebusoga bingi byayogedde ati tubigaana naye kyengamba kati nganze Bigirwa mukwano gwaffe Bigirwa muganda waffe naye waliwo ensonga ezimu nga tuba tulina ozigendamu mpola ngaffe aba National Unity Platform. Waliwo akatambi akatambula nakabawaako nga alina omukyala gwayogera naye omukyala oyo mbuba we Bungereza oba we wasimanyi naye ng'agamba nti mukyala wa Kyabazinga era yali ataddewo olutalo omukyala oyo ng'agamba Kyabazinga tajja kuwasa kati Bigirwa nga amuwa amagezi engeri y'okulwanyisa mu Kyabazinga ke katambi ke kafuluma kati naye bw'oba mukulembeze w'ekibiina ayagala obuyinza ayagala obuwagizi okuva e Busoga n'oli omukulembeze mu kibiina kyo ng'atali mu kulwanyisa obwakabaka oba alwanyisa ennono y'ekitundu ekimu ale ky'osinga okubaamu n'obuwagizi kiba kitegeeza ekyo ekintu ali mu kiteeka ku ggwe nti gwe amutumye era bintu ebyo byayogerwa mu Kyagulanyi yatumye Bigirwa avume Kyabazinga mwabiwulira aba Nup bavume Kyabazinga mwabiwulira nga basonga ku Bigirwa Moses era n'ayogerawo ebigambo bingi awo Kyagulanyi tebayinza kumuyita ku mbaga okujjako nga nze mpadde order nze eri mu NRM njogera bigambo byali mu katambi nakabawa kuno kwekali kati bwavayo n'abyewakana nti si yeye mbu baabigattagatta naye nga eddoboozi ya Bigirwa limanyikiddwa
n'omukazi yali ayogerera ng'ayita Bigirwa ng'ayitaba so ayonde mutebe okuteeka Kyagulanyi mu kasonda kumukuba kumulaga nti mubi naye ate nga ffe babi twetereze ffe nnyini kuba tuyinza bbanga mirundi ena bakuwa warnings musajja weetereze teweetereza meaning oyika ekikyamu lwaki si balala lwaki si balala era ggwe abakulembeze bangi Busoga lwaki ggwe lwaki tebagamba nti muwoomya muganda waffe muwoomya yaani Swengere lwaki tebagamba nti Swengere lwaki Obutambi tebufuluma nga Swengere yayogera nga avumaganya ekibiina lwaki Bigirwa so waliwo ekikyamu jeno Bigirwa weetereze go home naaba weze bujja weebuulirire manya nti naye ABCD mbadde nkola kikyamu so togamba nze ndi kasajja fuba nze nawanika ekifaananyi kya Kyagulanyi so what president atugamba ffenna abali mu national platform twenkana amaanyi twenkana obuyinza twenkana ensalawo eyayingidde leero neyayingira edda yatandika ffenna twenkana tewali asinga mune so tewali wano bya superiority mwanti nze natandika nze nawanika Kyagulanyi era kasita otandika ebyo bweyagala tutomeza gwe ngodde ebbali yensonga yakoleddwa so General Bigirwa president si asalawo mwatuula ne bagoba ne bakuumuza so si president so tekiteeka ku president mwatuula nga bakulembeze b'e Busoga ne basalawo bakuwummuze bateeke omundi Katonda omundi omuleke asavinge kyasobodde era nga bw'obadde okoze naye Kyagulanyi mujje mu bibuuzo bye mutandise okugamba mbu ate tawuliriza ate teyampuliriza bakuwa abalina okuwuliriza ese alina okuwuza bw'anaaba nga yawuliriza buli omu kijja kutuuka yeekubire ate mukwano gwaye kamuleke alina okuteekawo abantu abali independent ne bakuwuliriza yensi gye twagala so sigamba ono mukwano gwa president kamuwulirize ate kati president yamulese ate president mukwano gwe nani kyeyavudde amuleka awo tuba tufa tuba sinala lugendo gye tulaga General Bigirwa weetereze nga ggwe omuntu naaba ebintu bingi ebikuzize bikubeerako president notukana omumutomeza n'atomera olw'ebinkolwa byo kati togenda mutomeza forever akulwaniridde n'ate ggwe toweddako wait for your time ey'okufuna ssente ojja zifuna ne gwe oyagala wano ofunewo ssente wali ofunewo ssente wali ofunewo ssente wali ofunewo ssente gwe omuntu obaana gwe bakamala n'oggulira emmotoka otambuliremu gweoyogera bino kale mukwano gwaffe General Bigirwa tumusabire kasita akyali mu kibiina ate bakyanoonyereza amazima bwe ganaazuuka president banaddamu ne bamuzza ku kifo kye oba ne bamuwa ekifo ekirala Mungu yamanyi naye kasita tukyali wamu tongere kulwana lutalo kyekisinga obukulu paka lutunaatuuka mu ensuubize Uganda empya ate president Kyagulanyi ng'akutte ekintu olwo ne tulaba ate abetutereeza eggwanga lyaffe mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Dunda Lugaba Namugereka nsaba bankuumire bataayi mweraba